Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Olunaku olw'Emmande ennaku z'omwezi nga 18 omusango Hajati Zuura mweyawaabira bbaawe Haji Ali okuba nti yakabasanya omwana waabwe Nisha okusaba okweyimirirwa mu kkooti enkulu okugenda okubeera nti kwanukulwa. Era getufuna sayidi zeeyo galaga nti oba oli awo Haji bayinza okumuwa beyiro. Amawulire agamu bwe gagamba. Ate ab'esayidi ya Hajati Zuura bo bagamba mbu nedda, mbu okusinziira ku pressure eriwo mbu bayinza obutamuwa beyiro, naye ate lwaki tebamuwa? Kubanga teri muntu yali akubye Hajati, ate nga Hajati abantu bamubadde bubi nnyo. Naye bwe baba nga tewali muntu yali amukubye, kiregeeza ne Haji era still asobola okubeera wabweru kuba ate alina abawagizi bangi nnyo. Jjukira nti abantu okuwagira Haji tekitegeeza nti nno bye bamuvunaana nti teyabikola. Ate era abantu okuveerayo okubeera nga bali ku sayidi ya Hajati nga bafiirawo tekitegeeza nti Hajati byayogera bituufu. Naye tubadde tuli awo, omawulire ge tubadde tufunyeeko emabegako awo ennaku ntono ennyo eziyise, ndabyeko katambi ka Zuura nga akwata muwala we, yakwatira muwala we akatambi nga kalaga Nisha ng'ayogera, nga maama wali mumubuuza ebibuuzo ebikakali ennyo. Wagaziya amagulu yakukola bw'ati? Omwana agamba nti yankwata ku mabeere, nti yagaziya amagulu, nti nedda. Nti yakukwata ku ki? Nedda. Yakusonseko olugalo? Nedda. Ebintu by'ebityo ng'abibuuza omwana. Omwana agamba nedda, naye nti yajjanga n'amukwatira ku mabeere n'ebirala ne kabina. Bonaati okwogera mbu kubanga yalowooza bajja bagoba mu nnyumba, bwe bajja ayinza obbaawukanya ne maama we. Okusinziira ku katambi aka video akatali ka audio, kuba ba audio bubaddengawo, yana bagamba nti buyinza okubanga obwo tetumanyi oba butuufu oba si butuufu, naye ku guno omulundi kabadde katambi ka video omuntu omu yabadde akakwata era omwana nga nnyonnyola bulungi nnyo okusinziira naye ku ebyo byaliwo. Naye era ku sayidi endala okusinziira ku Hajati mikwano gye bagamba nti yali ayogeddeko nabo ku nsonga z'abaana be ng'agamba bonna bali virgin, era nti yabaira abakebera, era nti emyezi oba omwezi Hajati gwagambiramu nti bwe bakwatira omwana we oba mukabasanya, ate Haji mbu yali taliiwo. Haji yali taliiwo. Naye ebyo byonna byonna tujja kwongera okubeera nga tubitegeera, kubanga jjukira nti waliwo obujulizi bw'enkumbi n'ebirala n'ebirala. Naye ate omwana agamba nti tebakolanga ki? Tebamuyingirangamu, tagaziya nku ku magulu. Kyennawulidde kubanga balooya baatukakasizza ku musango ogwo muganda wange, ebintu ebyo ebyokukabasanya, ebyo byokurepinga, ebya sex harassment mu ngeri eyo, nti obujulizi oba mu kkooti olina kwogera kigambo kyennyini nnyini, olina kukyogera nga bwe kiri, Infact looyo omu yagambye nti waliwo omusango ogumu mbu omukazi baamukwata naye mu kkooti n'agamba nti omusajja yanyingizaamu omukira, mbu nabaleeta
abasawo n'omusajja ng'ayimiridde awo gwe bagamba eyayingizza omukira mu mukyalo oli nga bw'amulumiriza ne banoonya omukira ku musajja nga tebagulaba. Ekintu ekyaleetera omusango okubeera nti ne bagugoba kubanga ennyinyonnyola yali ebulamu. Kakati essaawa eno we tuli nti Hajati omusango gwe baawaaba gwa kubeera nti Haji abadde ng'akozesa omwana ono nti yamukwata n'amukabasanya. Kati omwana obujulizi bwanaawa mu ngeri yonna nti baamukwatakwata ku mabeere kujjukira akatambi weekali kati olwedde kaasatulatinze dda era nsuubira okuba nga ne kkooti egenda kubeera katunuulira nti yono yeggwe nti wali oyogera maama wo ng'akubuuza kati wano tewali nnyo bantu ne lipooti y'omusawo k'omwana kizuuse tali virgin naye ani abadde ng'amukozesa ekyo kiri awo. Era baloya ne bagamba nti Haji nti ne bw'aba teyayingira mu mwana jjukira nkugambye nti mu kkooti kibayita okubeera nti nno omuntu oba omukutte oba omukabasanyizza oba omurepinza okugamba omwasaultinze sexually kiba kitegeeza nti oba okutte nga bwe mbyogera bwe nti akasolo kuggwe ng'omusajja either n'okayingiza mu bukyala bwe mu kamwa oba mu bbuutu mu anasi awo bakakasa nti oyo abadde sex kati abadde mukake oba wa mirembe naye ng'awo bakakasa nti yakozesezza ki naye nti ne bw'obamba okutteko ku bitundu by'ekyama kati ng'omwana bw'agamba nesha nti n'omukwatako ku bitundu by'ekyama ekyo nakyo kirala n'okukwatako ku mutigaatiga ekyo kirala nakyo kiyinza okumuleetera ate obuzibu singa ageza nakkiriza nti nno yamukwatako era emyaka munnange bw'ayinza ogikulungulwayo mu kkomera lwakuba nti amateeka kwegamba ate okusinziira ku nnyinnyonnyera y'abalooya tegali feeyamu okubanga ndaba nti gwe omusajja omusajja singa omukazi akusiiya mbu teguba musango kyokka ate omusajja gwe bw'osiiya omukazi gubeera musango nti singa omukazi akukwata ku kabina teguba musango gwe ng'omusajja singa omukazi akukwata ku kabina naye gwe geza okwate ekkake musango gwa naggomola. Kaakati awo nti singa omukazi omukulu nange bwe neewuliza nti bw'akwata kabina k'omwana omuto omulenzi tewabaawo buzibu oba n'agezaako kubeera ng'amutigaatiga kali mu ngeri yonna oba n'amusiiya omukazi omukulu n'asiiya akaana akato akalenzi ng'alina ekigendeerwa eky'okubeera nti akakabasanya teguba musango. Awo mbuba oli awo tuwulamu okunyonya kubanga omusango guno ogwajati Zuura ne Haji Ali Nisha nga ye subject gutuzibudde nnyo amaaso naddala mu by'amateeka ku guno omulundi bannayuganda bazze okubeera nga bategeera ebintu bingi nnyo ku mutimbagano nga boogera kwegamba omuntu n'atunuulira ekintu kyabadde akola bulijjo nga abadde amenya amateeka naye nga takimanyi nti guyinza okugenda okwewolereza nedda namukutteko nze sinnamukwatako namukutteko bukwasi kwegamba ebigambo ebyo bibiri bo bagamba rape sinamurepingako naye namukutteko ku bukyala ate era olina okwogera ekigambo nga bwe bakyogera tojja kuddaawo okuwoza Kampala mukadde olina okukyogera nti wamukutte kuki ku kasolo mu kkooti bwe babyogera tojja kugamba ebigambo birina kuba nga babyogera nkugambye nti oli yayogera n'agamba nti omusajja yanyingizaamu omukira ne bamugamba ne banoonya omukira ne gubula era omusango ne bagugoba. Kakati tusuubira okuba nti nno bannayuganda guno omusango bagufunyeemu ekyokuyiga kinene era katusuubire nti obwenkanya bunaabaawo ku sayidi ya Haji naye nga bwe nkutegeezezza nti ennaku z'omwezi 18 lwe lunaku olwa Mande tugenda kukeera bukeeze kuko tugenda kugikwata mumwa tujja kubeerayo wali ku CPS awo kkooti enkulu weetuula era tulabe nti oba bail application okusaba balooya ba Haji kwe baateekayo okubeera nti no Haji yeeyimirirwa oba kukkirizibwa oba nedda tusisinkaneyo.